Kaaso yabeeranga awo kati omuyite Wakaliga naye teyalundanga mbuzi zokka nedda yalundanga n'endiga embuzi zino kuvaddanga baganda bwe baba bazirunda balundiramu n'endiga kati Kaaso olw'okuba yatuulanga ku mutalo ogwo ng'alunda embuzi n'endiga za Kabaka baatuumayo Wakaliga amakulu nti waliyo n'endiga za Kabaka eyo bw'ogendayo Akaliga ng'okanoonya tekakubula okasangayo Wakaliga nga kitegeeza omutalo ogulundirwamu n'endiga za Kabaka kale Kaaso oyo yabanga ku mutalo ogwo nga wasinzira okulunda endiga za Kabaka okuva olwo n'olwaleero ekyalo kye muyitamu kye muwangaaliramu ganyi muwangaalirayo naye ng'oba oli awo badde tomanyi nnono yakyo kyava ku ki woowangaalira woosula woolina bizinesi gy'okola okutuumawo Wakaliga kati tubawadde ennono ya Wakaliga ate katukome wano olwaleero kubanga ekiwooma kye kifulula obukulu ate ebirungi birekwa nsingisa yaleka omuwemba mubeere bulungi.